Akatambi k'entandisi nako obanga challenge gy'entandisi nayo wali y'omwana mulenzi wali King Saha nga ali mu kuchallengeingamu wali Wanted wali oluyimba luno balukola wali ni mwana mulenzi wali Maka the Urban wali gonna munnange gwe alaba Geminat Yugi. Oluyimba luno nno lutambudde nnyo era nga kweruli wali ate lutambulira ddala lutredinze okamalako obumazi wali wonna gwe alaba Geminat Yugi. Nga sinaba kubeera nga nkuwa challenge eno ngenda kusaba osubscribing obeera nga tonaba. Ngenda kubeera nga nkomawo ate kansoke nkuwe akatambi kano ngenda kubeera nga nkomawo ne Gloria Boogie wali wonna. If you want it, come and take it. If you really want it, come and take it. If you want it, come and take it. Yeah, man. So ngate nga nkuzizza munnange gwe alaba Geminat Yugi muyite Gloria Boogie wali wonna munnange ate wabadde wali ku show emu wali ku Galaxy munnange wali mu Kampala kibadde bulala nnyo mwana mwali ono munnange ate ebyaliwo ebyakatambi era nga abadde nga akabanga kano konna abadde tanadda ku stage kakati no buno akomyewo ku stage n'oluyimba lwe wali wonna munnange Banshawa wali wonna munnange luluno aluperforminze wali ate ku stage omulundi ate wali wonna kakati no ngenda kubeera nga nkolekera akatambi kano sigenda kubeera nga ndwawo nja kuba nkomawo mu maasawo. Galaxy Wagwan. Gloria Boogie. Yeah, Nico Brown. I'm so happy to be here. Thank you for Galaxy for supporting me and everybody who was with me in this challenging moment. Mind you, I didn't release that shit. I want to make it clear here. Yes. Let's go, Galaxy. You mean it was shit? 100.2 Galaxy FM.